Kaakati ennaku z'omubbi zibaana zokka ng'ennaku zo ez'okukwata tazinnaba kutuuka osobola okubba nga bw'oyagala naye kasita ziggwayo kapa ng'omanya kaaweddemu dda. Kati ono oba maama waani oba mukyala waani mubbi bamukutte. Omukyala gw'olaba oyo azze mu dduuka eritunda engoye n'alamuza bulungi nnyo engoye n'ababuuza bannange kino ekiteeteeyi kya mmeka ne bamubuulira ssente. Kati emabbali wali wabaddewo ensawo ng'erimu ssente. Ensawo eyo ya mukazi ndowooza naye abadde azze kugula naye kasitoma. Kati ono balabye ng'ensawo nsumulule zipu tebagisibye amaaso gagukidde ku byebiri ebiri kabbando k'ebiri ebiri. Omutima ne gumutyemuka n'agamba bannange siyinza kufuluma dduuka lino nga sibabbye bano siyinza kubaviiramu awo. Yeeramuzisizza engoye bw'agenda ne yeekwasa ku luno. Kati ensawo ye babadde bagiwummuzza ebadde kumpi n'olugoye naye n'alwekwasakwasa mbu alutunuulira ettiiriyo nga bw'omanyi obukodyo bw'ababbi. N'akunukkiriza akakono n'aggyamu bbando y'ebiri ebiri n'agiteeka mu nsawo ye n'atandika okwekebezaawo engoye. Kati obusiru bwabbye tasoose kufulumirawo, asoose neeyogezayogezaawo. Nannyini nsawo ebaddemu ssente kyava afunamu muli okwekengera n'agamba naye nina ssente mu nsawo ate ngitadde eri. Kaŋŋende nkole ki? Ngiggyewo oba ngisibe nako. Agenza okutuukayo nga kasongo yeye nga ssente mweziri nga nakyalo ono azibbye. Omukazi n'aleekana bannange ssente zange bazibbye. Ne bagamba ono gw'osembedde awo ssente ziri luddawa? Bw'awulidde nti bamulabye n'azikwata n'azikasuka waneene emabega n'atandika okwekaza. Nze mundabako ne ssente n'atandika okuyomba. Kati wazisudde nga tayagala nabo bazirabe. Abadde akunukkiriza azongereyo ne bamulaba omukono emabega ne bamugamba ziizirire ali mu kuzikweka. Si wakkakkanidde n'atandika okwetowaza. Bannange nina maama mulwadde ate ndi maama ate munsonyiwe naye ng'asoose kwekambuwaza. Asoose neyekambuwaza naye bamulabye ng'ali mu zikweka n'alyoka akkakkana n'amanya nti kati waneeno ebizibu bizze. Nannyini ssente amukubye oluyi amukubye siraapu. Omanyiri gye bayita swame wapa kankutuseka akatambi okerabireko vidiyo yiyo gimpereka like. Leka ensawo mukwano. Leka bakebere kasita okyaliwo. I will give you a very hot slap. I will give you a very hot slap. Leka bakebere leka kebere ensawo yo. Oli mukazi mukulu, understand me, tokeera ku macha kutandika kubba abantu. I will give you a very hot slap. Nze tomanyira. Leka kebere. Do you know how Babiri ensawo eriwa? What? So you come into people's shops to come and buy. Imagine chitupisi chiriwa. Chitupisi chiriwa. Abadde afuluma. My bag. Naye ngenzo laba nga asembedde wano. Wabadayambala n'okwambalira abakutamye. Kati we amagezi era mwoyo mutukuvu nga nagamba. You are an old woman. Lwaki okeera okola ekintu ng'ekyo? Kati gwe siba kuba nti no I'm a Christian. Isokebera. Kuba nti I'm a Christian. Leka bakebere baga nga tonagenda ate muneno. Kati ngenzo omulaba naye banaye mwoyo mutukuvu era nga n'akubeerako. Naye lwaki oba otambula ng'otwala ebintu by'abantu? Abantu obusente nga tezirabika. Do you know how I struggle for my money? Atazi kasuseeri ate banange zibadde nnyingi. Obadde ayambalirawo ng'akutamye ku kasawo kabadde awo naye ali awayambala. Don't you have children you? Ebintu by'okola biba bijja kuddira. I am a mother and a Christian. Gwowonye ate kibadde kinkwasa obusungu kwotandika nziriwo ate ozikasuseeri. Are you okay in the head?
You are a disgrace to Jasuderi. Ebintu ebyokola bera biswaza. Kwali mukazi. Biba biswaza. Kati obadde naye gwe woman eh? Wakiri ojja n'ogamba nina obuzibu. Abadde akasuula muliwa. Mu your bag. Really? You have children. What are your children going to say when they see a mother that does things like you? Naye olaba oba olina obuzibu. Oba olina obuzibu ojja n'osaba. Ojja n'osaba. Ojja n'osaba nga ninamu obuzibu oba omwana mulwadde oba kino na kino. Omunakwota ssente. Anti oyogera. Oyogera. Ojja n'oyogera. Don't make me a bad person. Stand. Imagine ebbanga lya oba esimu zo tuziyina. How many phones do you have? Is it one? First check. First check. Ate another. Osange mwakasawo. Kakoze, were you woman? Don't even talk. Toyogera. Never even harm sweat. You have things to do. But dear, the business owners, abantu abakola mu maduka g'abantu, we need to be cautious. Omukazi ng'ajja nga tubuuza outfit, badde ku display nga mbuuza, this outfit, does it have a color, another color? Ne mugamba, yes, it does have another color. You can come in. Nayingiza engatto. Muntu ayingiza nga tomuduka kitutabula because tusaliramu. Nayingiza nga nete tumfudeko because bali tume bakasitoma basatu like nga tubaliko bakasitoma bazze uno mombazaamu akyusa kiri gye enkofiro gye ensawo gyeyo ki. Nga tukola kinga muwalugwe nga ayambala kati wayambaddemu waliwo kasitoma wadde atadde ensawo y'esamwe mu kakoona omukazi nayambalira mu neyeebikka ekigoyi. Kumba jamu sente zoli ndowooza. You know how you get to the shop and then you get comfortable, you leave your bag open, like, because the jamu is more kebeda. I don't know. Na jamu sente. Na katinga fuluma. Kati omukazi, I think, nyini bag. Omutima gwe negumu skipping ina negumugamba first check your bag. Atunudde mugatala sente ze. I think it was because she was planning a trip and then she has to go today. Kati I think I never put in the bag. Kati omukazi nga gamba ngenzo kuulira like wambadde nze kima kyeno ngenzo oli agamba ono omukazi anzibe talina gyalaga mukono omukazi nasuka najja mu bando ya 20,000 note najijja mu nakikanyuga ebimbi box byaffe no bwebidi ebidi obulala nga bote obadde mu bando n'abukasuka eyo ne tubujjayo omukazi nagamba sente zamwe ziri wa biki koffe ate sente ziba zatuusedde eno nga teri azitaddeyo nga bakebera bag nga tugamba let's check her bag before she goes because omukazi adde ndoza yamanyi sente ze nga mukono nga lwaki temulimu obwebidi obwetaneetaano nga bwakakaddan something omukazi nga yeekoza nze sente zamwe ziriwa biki kati ngenza otandika okukwata video like ngoyo sakase nayina almost a wed. Kaakati niyo oba lwaki abakyala banene abakulukulu babeera babbi bannanga abakazi babbi abakazi abakulukulu babeera babbi bamugambe nti bwe badde olina kyoyagala wandisabye nojja n'otugamba bannange kino oba tukuwa tukuwe oba tetukuwa tukumme ne lwaki otubba lwaki ogenda obba oli mukazi mukulu bannange mumutunuulire mukazi mukulu era oyinza okuliba eyo ng'oli mukulaba akatambi kano ng'ono maama wo bamukutte nga bba oyinza okuba ng'oli awo ng'ono mukyala wo bamukutte nga bba abaana babeera bali awo nga balaba mama ku social media nga trendi nga bamukubye oluyinga ali mu kubba obba biki goloza bobba bo tebakola oba lwaki abantu ababbi mu nsi ya Katonda muno abakazi babbi abo abakulukulu maama nnyabo anti tomusuubirizaamu ate beekaza kankubulira omukazi osobola okumukwata nga bba n'alyoka aŋŋaŋŋala n'akaaba amaziga n'asiita n'ebigere basiita n'ebigere n'akolima mulimu abeeyambula n'okweyambula
n'agamba kanneeyambula ekiba kibe lwaki mumpaayiriza. Ono asoose n'ateekawo embeera ng'olwo ssente ali mu kuzikweka ayagadde n'okuzisula mu nsawo y'omuntu omulala. Okitegeera? N'agamba akasawo kange kaakano mukakebeera oba mulimu ssente. Era kye bakoze bamuggyeko essimu ye ne bagisigaza. Bagenza okumulaba nga ssente ali mu kuzikweka eri emabbali naye nga ki ekiba kikubbisa? Weefudde kasitoma. Omuzimu gwa bubbi gumutembedde awo. Mubbi ng'omuntu. Omanyi ssente zino zirina engeri gye zikemamu abantu. Ekyo kyo kimanyi. Omuntu asobola okulaba akasente ate ssente zikema mubbi. Omuntu nga talina muzimu gwakuba tasobola kukemebwa ssente zitali zize. Era ateeka okuba nga yali abbyeko ne kiyitamu. Kati ate abantu ababbi balina eggwiiso. Omulabe wabadde abbye ebbando y'ebiri miliyoni ng'ezi, miliyoni nga 2 bando y'ebiri abadde azikubye. Era obuzibu bwakoze abbye ate ne yeesigazaawo ng'akyeyogeza. Omubbi omugezi bw'ababba fulumirawo bagambe kale nja kugula swi. Bw'ofuluma edduuka mu n'emisinde naye ye olukutte ssente atandise kweyogeza kale ne kati nannyini ssente n'afunamu ki? Okweraliikirira n'agamba naye ssente zange zino nzirese eri ensawo. Agenza okutuuka nga ssente tezirimu nga nakyala azibbye. Ate ne yeeganaganawo naye bamukubye, omukazi amukubye oluyi. Luli oluyi lwamukubye babadde baluyita Namaziina vaawo mpitewo. Oluyi baluyita Namaziina vaawo mpitewo. Ki ekikubbisa? Kwegamba omukazi n'ova waka ng'oli maama w'abaana mulamba. Oli mukazi mufumbo. N'ojja mu ttawuni ng'oyambadde n'okwambala otadde weesiiza akazigo. Ozze mu ttawuni kubba. Annaaki. Abakazi bakikumulako naye abakazi babbi. Nze sikolagana na mubbi oba oli mukazi oba oli musajja. Era ono ekimuwonyeza nti abadde mukazi. Naye singa abadde musajja bandibadde baamukubidde eddendulu nga basikaali b'ekifo bazze dda. Naye engeri gye babadde bakazi banne bagambe katubimalire wano tumupa kyempi. Era amaliriza yeetonze mu nsonyiwe ate sijja kuddamu ate simanya maama wange mulwadde ate simanya addukana simanya afuwafuwa. Ebyo binyumizaani. Golooza baze okubba bo tebalina bizibu. Era omukazi amubuuziza owangeze gw'onyumiza ebizibu byo nze sirina bizibu oba golooza buli alina ebizibu alina kubba bubbi. Golooza buli alina ebizibu alina kubba bubbi. Si buli alina ebizibu talina kubba bubbi. Alina kukola na kunoonya ngeri gy'ava mu buki gy'ava mu bwavu na mu mbeera gy'ali mu gwe. Ki ekiba kikubbisa? Ki ekiba kikubbisa? Kyogere ki ekiba kikubbisa? Oba okitegera ekintu ekyo. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Bamukubye empi era bw'abanga mukazi wo ogenda kumulaba ku social media. Bw'abanga maama wo yooyo mubbi abadde abbye ssente kumpi miliyoni 2 mu nsawo yeefudde kasitoma mbw alamuza talina yadde n'ekikumi. Weefudde kasitoma olamuza tolina yadde n'ekikumi. Era ekikuwonyezza obadde mukazi. Ate munaye abakazi jjukira ffe batusinga munnange emikisa. Omukazi bw'abba munange tebatera nnyo bba kuba nnyo nga basajja. Omusajja obba bubbi ki? Obba bubbi nnusu 15,000 oba mutwalo. Ebinnyo ne babijjamu ne bakusambasamba wena. N'okwokya ne bakwokya. Abasajja bangi bookeza naye nga bibabbye biryali awo. Naye abakazi batera okubasaasira. Tebatera nnyo bakola ki? Bakolako malisi. Naye nga mulekeraawo obubbi. Munoonye emirimu mukole. Naawe boogenda okubba bakera ku makya ne bakola. Berekereza otulo. Ne berekereza ssente zaabwe. Baba muloosi. Oli najja okwagala okukola. Ate gwe naawe n'ojja okwagala okubba. Kati we bakukwata. Mazima ddala oba oyagala bakukolere ki? Oba oyagala bakukolere ki? Abantu bazibu. So n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli nyongerera ddala okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup tukolera ddala.
bannange mwongere okuba nti ate mutuwa emirimu tusobola okuba nti ate tuddukanya ekintu bulungi nnyini ddala n'okusubscribinga mwongere okuba nti ate musubscribinga okusubscribinga kwa bwereere tosasula yadde n'ekikumi eyasubscribinga nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala naawe atannaba just kona mu kagambo subscribe ako kagena leeta akadde ako kakoonemu nako okajje mu personalize okateeke mu all nti bulwentekayo video notification ejjirawo straight ku ssimu yo noba ng'osobola okukola ki okufuna buli update gye mba nkuteddeyo nabagamba this is your number 1 news channel agatali fake gotagenda kusanga wantu walala wonna so mbaagala nnyo omukama katonda abankumire abankolera obulungi obutagambika mbere bulungi mweraba peace and love